Alright, nkwaniriza katugoberera mu kaseera kano tuli mu kusaba kw'okusumululwa omwaka 2025 wano wendi nina abaami abanekaanekanya obulungi ennyo bagenda tubuulira kusaba kuno bo bakujjumbira lwa nsonga ki biki Mukama byabakoledde okuyita mu mwaka guno eno ebyo bibasikiriza okujja bajjumbire okusaba kw'okusumululwa basebo mbalamusizzaako yeba sebo ndoza kanzanike n'omwami ono alinanye okumpi sebo weyanjulekera yakulaba amanya sebo bambita Happy Christian ndi musinza wanaja nangumbe SDA awo ku Entebbe Road okusaba kuno okwakusumululwa bw'okyogera nti okusaba kw'obuwanguzi obw'okusumululwa omuntu ategeera ki okusaba kuno eno mu kusokera ddala twebaza Katonda kubanga tuwadde omukisa tusinganye bantu bangi ekituleeta wano tetujjawo lwa byamageru tujjawo okuddamu kwogera wamu ne Katonda waffe so olitabeera nti bageze funa byamagero mu kusaba ebyamagero Mukama abituwa buli lunaku Mukama abituwa buli lunaku kati wano tuzeewo okuddamu kwogera n'okuwuliziganya ne Katonda waffe okay okusaba kuno eno kuzze okubeerawo okumala emyaka egy'enjawulo njawulo ki eriwo masekati g'okusaba kuno okuzze okubeerawo ne kuno okwa guno omwaka guno ndabye abantu ate bangi nnyo basinza bumwe kugwidde abaali e Kampala ababadde ku secondary e Kampala basinza abaali e Kyambogo Essebu bantu bangi nnyo kusomooza kikulabye mu kusaba ku lunaku olwaleero kwagamba nti leero embeera y'obudde ebadde bwetyo tawanyizaamuko ebadde eri favorable olwokuba nti ku makyawe enkubakuba yatawanyiza muko wali eri awo wetukirira wali mu luguudo wabadde wabimuko naye kusawa nga 5 awo 6 Mukama yatusasidde obudde ne butereera era nga bwe twasabye era kati ndaba obudde bulungi twebaza Katonda lwekyo kubanga yoludde okusaba kwaffe amiina toyanziza nnyo nsakwogera kuno n'omwami owokubiri tugenda kufuna abantu ab'enjawulo batubulire kiki ekitegeeza kusaba kw'okusumululwa sebo nkulamusizzaako nange sebo amanya Muteesa Henry omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo akolera obuweereza mu zone 5 ey'Ennakulabye esebo omulabi waffe ayagala okumanya bweyogera okusaba kw'obuwanguzi obw'okusumululwa omuntu ategeera ki buli lwowulira bigamba nti biri bibiri okusaba okw'obuwanguzi kati ekisooka okusaba kitegeerekeka nti oba onyumya ne Katonda wo kubanga tewali ng'endala gy'oyinza kunyumyamu na Katonda kumutegeeza by'oyagala okuggyako ng'oyise mu kusaba kaakati olw'okuba tutegeeza twogera ne Katonda gwe tumanyi nti yasinga byonna era olw'ebisuubizo bye bye yatuwa tukakasa nga bwe tumutegeeza tuvaawo n'obuwanguzi kubanga okusaba mwe muli obuwanguzi bwaffe omwo mwe muli amaanyi ekisooka tikuzimba enkolagana yange ne Katonda yes kuba ebintu biri bibiri nze buli lwensaba ntegeeza Katonda bye mba neetaaga kati mpozi ekirala ekibaawo naddala ku bubaka nga bwe tufuna nti omwogezi bw'aba ayogera ng'ayogera ekigambo ekiva ewa Katonda mu kitabo ekitukuvu ye Bayibuli kati ate olwo Katonda aba ayogera naffe yes nze bwe mba nsaba mba ntegeeza Katonda bye njagala bwe njiga ekigambo kya Katonda mba ntegeera Katonda by'ayagala oba wategedde awo neyanziza sebo amiina okusaba kuno okwa guno omwaka olabyewo njawulo ki okusaba mu myaka egibadde gibeerawo enamba y'abantu enteekateeka na buli kimu ekibaddewo ku ground kaakati nyinza obutayogera nnyo ku njawulo olw'ensonga nti leero tuli ku ssomero okuwedde twali mu kisaawe kati ng'etteeka naye kyali kya ssomero yes naye okusinziira ku environment eno gye tulimu n'eri era enkyukakyuka ogirabanga weeri kati ekyennamba ey'abantu mu mazima olw'okuba nti okusaba kuno kugenda kwongera okujjumbirwa buli okubaawo kubanga ffenna twongera okutegera ekisooka ne kanisa ya Mukama eno buli mwaka yeegattako abantu kati omwaka ono January bwe tunaatuukira ate mu January addako ate kanisa yeegaseeko abantu abalanga 1,000 kakitegeeza nti leero bwe tuba tubadde nga 1,000 kati okujjako tuyinza okudda ate nga ku mu kitundu okitegeera so ennamba tekendeera
naye yeeyongeranga bulijjo. Okay. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye nagamba nti okusaba kuno okutwala outside Kampala kigenda tu affectinga mukko. Ng'okyogerako ki ekyo banga leero bakujja mu Kampala ne batala eno wabweru w'ekibuga. Okay, kaakati kyenyinza okwogera ku kintu ekyo nti buli sayidi ebaako abantu abavaayo. Oba okitegeera? Kati bwe tuba mu kibuga yesi wabaawo olw'okuba nti abava ku lw'e Masaka, abava ku lw'e Mityana, nti nennyemu ne nvaako ne ŋŋenda wali. Tikina bwe kyanguwamu. Naye ate nga omuntu bw'abadde wakozesa transport wa mutwalo ajja asinkane Katonda we ne bwe mweyongeramu 5,000 ayinza obutakyusa. Naddala ng'ategedde amakulu agagamba nti okusaba kw'obuwanguzi azze kuwangula. So kwogamba nti ekyoteeka ekifo eno okusaba eno tekulina effect yonna ku bantu bazzi. Bwe kubaako omuntu gwe kuziyizza era abadde ajja aba abaddemu obugayaavu obw'okujja. Omayibiri waliwo enjawulo. Waliwo omuntu aga nti wano we tugenda leero si lwa Sande sikola. Kasa tugenda wano 2,000 tukaŋŋende. Oba okitegeera? Naye oli aga nti nteekwa okusinkana Katonda wange. Kati twabadde mu nnaku nkulu ennyama y'okumu ekiru ne bagigula 2 n'okusinga tebagiguze. Kati wojja kusinkana Katonda wo transport neeyongeramu 5,000 ne bwe kuba mutwalo obisazaamu waki teweewola? Olaba mwewola ngweza Christmas. Toyanzege omukadde. So embeera bwetyo bweri muganda wange atugoberera. So wano nyinawo omukadde omulala gwenda okwogerawo ko naye atubuulira embeera nga bwagisanze. Mukadde nkulamusizaako sebo. Waawo sebo nange nkulamusizaako nnyo. Amiina sebo. Yes sebo. Oyanjula amanya nze Kagubala Godfrey. Yes sebo. Ndi mukadde wa kanisa okuva we bayita Erubaga. Bali manyi nti Bulenga wano wetuli mu district ye Wankulu. Kandi kati Bulenga yali ku mutwe kyobola nange mbadde njogedde Bulenga. Sebo kwa wensumululiddwa kati ndabika Bulenga yali ku mutwe saawa zino. So mukadde gwe tulina mu kaseera kaneeno. Mukadde sooka otubuliremu okusaba kuneeno okwa buli mwaka. Enteekateeka yakwebeeretera gwe ng'omukadde kikyosalawo ga nti okujjumbira okusaba kuno okwa buli mwaka bakujjumbirenga. Okusinziira ku byawandiikibwa Bayibuli gye tusoma etugamba nti abaana ba Isirayiri bwe bwakuŋŋaananga waabeerangawo okusumululwa n'okukaabirira Katonda okw'enjawulo. Okusaba kuno okw'okusumululwa buli lwe tukuŋŋaanira awamu ng'ekitole wabaawo okusumululwa okw'enjawulo okubeera mu masekati gaffe. Yesebo. Okay. Mukadde gwe ngali mu sekita y'ekkanisa njagala nkubuuzeemu. Olunaku olwaleero tuli waneeno e Bulenga, abalala bali Mityana mu West Buganda Field. Tekikosa mu namba y'abantu ejja mu kusaba kuneeno. Lwaki ekkanisa ekola bwetyo? Okusinziira ku kusaba okuzze kubeerawo mu bitundu eby'enjawulo. Luli CUC yali etwala Mityana, etwala Mukono. Ennamba ez'olwaleero nkakasa bukakasa nti kyonna ekikoleddwa kubadde kuteesa kwa Katonda na kulungamizibwa kwa Mwoyo Mutukuvu kubanga ab'Emityana bali Mityana, ab'Emukono bali Mukono. Naye era ennamba eringa eraga nti Mityana weeri ne Mukono weeri. So kwegamba bali okugenda eri naffe osigala tekikosa nnamba. Naye kikosezza kubanga ffenna tusigadde ennamba egenda waggulu ate ekikulu si kya nnamba. Ekikulu kya kusinkana Katonda naye ate tumusisinkanidde mu nnamba eyeewuunyisa. Amiina. Musumba Kajoba abulidde obubaka. Ebigambo by'omukulu tebiddibwamu naye nsaba mu bubaka bwe biki byogamba nti bino byayogeddeko binkoze bulungi. Sebo weewaawo ayogedde obubaka bubadde buwanvu. Ayogedde ku musajja eyali alina dayimooni gwe bayita region naye ng'alwana asula mu ntaana. Region yagitunyonyodde nti kyali kitegeeza abasirikale 6 amagye 6. Kati bw'abanga omuntu omu yaliko dayimooni 6 kitegeeza setaani bw'abazza okulwonna omuntu amuleetera sikoodi gy'otayinza kumanya. Kitegeeza bw'abawo okusumululwa naffe twetaaga okufuba ennyo okulabika nga tulwanagana n'omuntu gwe tutategeera. Naye leero atubikkulidde ekyama ky'omulabe nti bw'alumba talumba yekka, kitegeeza naawe amulwanyisa olina kumalako nga mugogo. Neza nnyo mukadde. Kati saatumalirize n'enteekateeka ebadde olunaku olwaleero. Ogirabye ote enteekateeka y'olunaku olwaleero? Enteekateeka y'olwaleero ebadde nnungi nnyo okusinga ku zizze zibeerawo. Sawundi ebadde kiriya. Enteekateeka y'abatesitesi baateesetese bulungi. Amazima gali nti
njagala kwebaza abatesitesi kubanga enteekateeka nnuŋŋamu nnyo n'okusinga ko kuza bulijjo. Amiina, toyenza nnyo mukadde. So kkiriza omulabe ffe nkusibulire wano wennyini naye nga nkwebaza okutambula naffe akaseera konna konna. Antumirako mikwano gyange aba Hilton High School. Mbaagala nnyo abantu abo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Hilton High School balina music omulungi, beera nga obanoonyaako ate nga obagobera. Mukama akumpeera omukisa, bweraba nina mu kitundu ekiddako.